عليكم ورحمة الله وبركاته. Omuwala ono yayingidde obusilam naye alina ensonga ezamuviiriddeko okuyingira obusilam. Nja musaba ababuulire ki ekyamuwaliriza okuyingira obusilam era ajje mu mmwe okwagala okubasomako eddiini yammwe, eddiini ye gye yayingiddemu. Nja musaba atubuulireko mu bufunze nsonga ki ezakuwaliriza okuyingira obusiram ng'okola mu bufunze. Ensonga eyanyingiza mu busiraamu yali ekwatagana ku Kuruhani. Nalina mukwano gwange Patricia nga tusoma naye, twali nze Shakira, Rashmi ne Patricia. Yali Ramadan mu 2019. Kati Patricia ye yali omuntu awakana ennyo ku byeddiini, kebe busiraamu kebe eddiini yonna yonna. Kati Patricia yakwata akapapula akaali kaayulika mu Kuruhani, peegi mu Kuruhani, yakasikamu mu Kuruhani n'agenda n'akeepaadingisa. Yali anaatera ommala ensonga ze ez'abakyala. Kati olweggulo olwatuuka nga tuli mu prepsi n'atandika buto nga zizze heavy, nga atandise ensonga buto. Wiikisi 2 ne ziyitawo ne tukola ebibuuzo ne tuva ku ssomero ne tuyingira ttaamu endala naye ng'akyali mu nsonga. N'atandika owaayiriza Rashmi eyali amugambye nti okwepaadingisa kapeegi ako bijja muleetera obuzibu. N'agamba mbu Rashmi yamuloga biki. Bwe twagenda ewa imaamu ow'okusomero, Imaamu Umaru, imaamu n'amugamba Rashmi tamuloze naye obuzibu buviiridde ku Kuruhani, asiramuke ate yeetondere Allah. Kati gwe n'owunzika nga yali ataali musiraamu ng'okoze otya wano? Nze nalabanga obusiraamu bwe bujja okuntaasa kubanga ekyo kye nalaba kyantiisa nnyo. Walaba nti obusiraamu bwe bulina okukutaasa ng'olina kuyingira ddiini ya busiraamu. Olwa munno nti yeepaadingisiza Quran n'awunzika nga epiriyodi amuzzeemu bupya bubi nnyo. Paka olwaleero ate nga yali agenda kuwona ne guno gwaka akyakulukuta.